Mbaniriza nateera mwebale kunegatako ku mukutu gwaffe ogwa okwagala Katonda. Tukyali ku topic y'okusaba oba ku ssomo ery'okusaba. Tusaba tutya? Twakwa omulundi ogwayita, omulundi ogwayita twakwata ku kusaba, tusaba tutya. Kati leero mbali njagala kwogera ku bintu ki bye tusabira. Bw'oba osaba Katonda ebyetaago byo biki by'omusaba? Mukama njagala ompe ensimbi mbeere mugagga nnyo. Si kibi okuwa ensimbi n'obeera mugagga nnyo, naye ebintu ki by'okulembeza ng'osaba Katonda? Bintu ki ebikyasinze okubeera eby'omugaso mu bulamu bwo? Okitegeera? So ngenda kunotinga wano wansi ebintu bitono nnyo byensuubira byewandisabidde. Ffenna tuyina abooluganda. Tuyina abooluganda abatali bakkiriza, oba tuyina ab'emikwano abatali bakkiriza. Kale nno munnange osabiranga nnyo abooluganda bo oba ab'emikwano bo abatali bakkiriza. Obasabiranga nnyo. Obasabiranga Mukama ababikkule amaaso basobole okumanya Kristo, basobole okumanya Katonda, basobole okumwagala, basobole n'okutambulira mu makubo ge. Mukama ababikkule amaaso balabe, bakizuule nti boonoonyi, basobole okwenenya eri Mukama, bw'atyo abasonyiwe ebibi byabwe. Kuba ku nkomerero munnange abakkiriza tukkiriza nti tugenda kubeera mu ggulu, naye abo batakkiriza era tukimanyi mbu nno waliyo ekifo Katonda kyabateekerateekera gye bagenda okugenda mu butakkiriza bwabwe. Ekifo ekyo bakiyita Geyeena. So bw'oba olina omuntu gw'oyagala ennyo ng'ate gwe oli mukkiriza, oli musabi, musabire nnyo nga tova ku maviiviigo buli lukedde. Mukama amuyambe, amugula amaaso, kuba gwe tosobola mugulawo maaso. Ne bw'oli mubuulira emirundi egyenkana gitya, ne bw'oli mubuulira enjiri emirundi egyenkana gitya, tosobola kugimukkiririza mulimu, kumuleetera ye kukkiriza muli munda. Enjiri eyo n'agitwala. Sigamba mbu tomubuulira njiri, mubuulira enjiri, naye mu kumubuulira enjiri gattako okumusabira, kubanga Mukama yekka yaggulawo amaaso. Yaggulawo amaaso agasobola okulaba, amaaso g'omutima agasobola okwekuba mu mutima n'olaba n'ogamba mu butuufu ndi mwonoonyi, neetaaga ekisa kya Mukama, neetaaga okusaasirwa, neetaaga okusonyibwa kwa Mukama. Nkoze ntya? Bulijjo mbadde mpulira Yesu yafiira ku musaalaba, naye nga nkitwala awo, kiri awo kyannagamba, sikifaako nnyo. Okitegeera? Naye leero nkigulira muli munda Mukama, mpulira omusango gunsinga muli munda. Eyo conviction, okwo kuwulira ng'omusango gukusinga ng'oli mwonoonyi, weetaaga okusaasira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Okwo kwe kuggulibwawo kw'amaaso. Katonda aba akuguddewo amaaso okusobola okulaba ki ky'oli exactly, olyoke ojje gy'ali omusaba akusonyiwe n'omutima ogw'amazima. Kubanga waliwo okujja naye nga opretendinga ng'olinga muzanyi wa katemba, nga olinga gukikutteko ennyo, oba okitegeera, naye nga tokitegeeza. So simanyi, nemedde nnyo kweno ensonga ey'ebintu bye tuba tusabira. Bingi nnyo by'olina okusabira ng'okulembeza. Ekisookera ddala by the way ky'olina okusooka okukulembeza okusabira, olina okwesabira gwe nga ggwe okutambulira mu makubo ga Katonda. Okutambula ne Katonda. Weesabire nnyo okutambula ne Katonda. Weesabire nnyo okwekumira mu kigambo kya Katonda. Weesabire nnyo okwekumira mu makubo ga Katonda. Ate bw'otyo nno bw'onoosobola okusabira n'abalala.
because gwe nga gwe oba toli mu makubo ga Katonda tojja kusobola te kusabira balala, kubanga n'ebirowooza ku balala tojja kubifuna, tojja kusobola kubifuna. Naye sooka weesabire nnyo Mukama akkuumire mu makubo ge, weesabire nnyo okubeera mu kigambo kya Katonda, obeere at least buli lunaku osomengayo chapter ejo emu. Nkigamba nno wano ne nange nkyekubiriza, neegamba munnange bootono olina okusoma Bayibuli yo, ne osomayo verse emu oba ne osomayo bbiri, ne osomayo chapter emu oba bbiri olunaku. Olina okusoma Bayibuli yo buli lunaku, okyetaaga. Bw'otyo bw'onoosobola okubeera mu position esabira n'abalala. So ebintu bibiri byenkoonyeeko, ebisigadde byonna osobola bisabira Mukama okuwa obugagga, Mukama okuwa abaana, Mukama okuwa byonna by'oyagala, okuwa emmotoka, okuwa TV, byonna si kibi okubisabira ebyo ebintu bikuwa, si kibi. Okusabira abalwadde bali mu malwaliro si kibi, naye obasabidde ki? Obasabidde kuwona, kubanga era ne bwe tusabira omuntu okuwona era ajja kufa. Yesu be yazuukiza bonna baatuuka ekiseera ne bafa. Tewali muntu n'ogu Yesu gwe yazuukiza gw'okyasobola kgenda n'omulabako kati yafa dda. So abantu bonna be tumanyi ku nsi kuno bagenda tuuka point bafe, ffenna tugenda kutuuka point tufe. N'olw'ensonga eyo, oba olina omulwadde mu ddwaliro, oba olina omuntu yenna gw'osabira mu ddwaliro, musabire okuwona si kibi, naye mu by'okulembeza byonna musabire okumanya Katonda, kubanga mu byonna ebintu by'oku nsi bye tulina, mu bulamu bw'oku nsi bwonna, okumanya Katonda kye kintu ekisooka, kubanga kye kikuwa obulamu. Bw'oba tomanyi Katonda n'obulamu tolina, oli nkyogere ntya, oli mufu atambula, tolina bulamu. So ebintu bibiri, era nkiddamu nga mmaliriza vidiyo eno, ebintu bibiri bye tulina okwekuumirako nga tusaba. Twekuumire ku bintu bibiri: okwesabira, okutambulira mu makubo ga Katonda, okutambula ne Katonda, okubeera mu kigambo kya Katonda, okubeera n'ebirowoozo byaffe nga birowooza nnyo ku Katonda, birowooza nnyo ku bintu ebiwa Katonda ekitiibwa, okutambula mu bwa Katonda. Ekyokubiri, sabira ab'eŋŋanda, sabira ab'emikwano bo, abantu bonna bomanyi, basabire nnyo okumanya Katonda, ate basabire ng'okozesa erinnya lyabwe. Nsabira mukwano gwange Simon, Mukama omusaasire, omubikkula amaaso, asobole okumanya okwagala kwo, asobole okumanya ekisa kyo, ng'okozesa erinnya ly'oyo gw'osabira, kubanga okwo kwe kusaba, byebyo ebintu ebikyasinza omuwendo mu nsi muno, okusabira. Weebale kubeera nange ku mukutu gwaffe ogwa okwagala Katonda. Mukama akunkuumire, beera bulungi.